Ebyomukyala full figure abangi gomanyi nga Jennifer Nakangubi byongedde okwononeka. Ba YouTuber ab'enjawulo bongedde okuta obutambi obukambwe obumuvoola. Webala okubeera nga okyekuumidde nate ku mukutu ogaba yebalo yakumpeeredde obulamu n'otuuka ekiro ky'olunaku olwaleero ng'okyatemya bukofu. Full figure yebuvuddeko yagenda n'akola akatambi akano akatwala era ng'obubaka bwe bwali bugenda eri ba YouTuber abali mu ggwanga erya Uganda abo abamuggyako content. Akatambi kano yakakola oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Jjajja Ichuli gye buvuddeko era nga yagamba nti ba YouTube emirundi mingi bajja mu bulamu bw'abantu bano okulabika nti bo babajjamu content ne bagenda ne bafuna obutitimbe n'obutitimbe naye bwe batuuka time ey'obudde nga Jjajja Ichuli bwe yatuukako obw'okunnyonnyola oba obw'okuddamu ebigambo ebyo bye baba boogedde mu programu munnange beekutyera era ne batafaayo. Wano Full figure we yalangirira mu butongole n'agamba nti ye teya building bwa YouTube n'olwekyo tewali YouTuber yenna bw'ayagala kulabika nti addamu okumweriranya. Mujjukira ne gye buvuddeko era yakyogerako wabula wayita ebbanga ttono nnyo yamala era n'addamu okulabikako ku mikutu egya YouTube egy'enjawulo nga wano era akola amawulire. Abamu nno kubavuddeyo okulabika nti bamwanukula mwe mujjedde omukyala amanyikiddwa nga Hadijja ono nga naye abadde omu ku abo ababadde bamuleeta ku channel ye era ne beeyongera okulabika nti bamuggyako content oba oli awo n'aba ng'ayogera ku bintu ebimu ebiba bitambudde mu ggwanga erya Uganda naddala bwe gaba amawulire agaba gakagwawo oba gayite agali current agaba gagudde mu entertainment mu ggwanga erya Uganda. Mukadde kano we twogerera Full figure akyakola ku TVM mu ggwanga erya Uganda era nga wano nno we yayimirira n'agamba nti ye yeekyawa yakoowa ba YouTube okuddamu okumubungeetererako, yakoowa ba YouTube okuddamu okubeera nga bamutagalirako bw'abawe content oba footage. Agamba nti bo bayongera gaggawala ate nga bo bwe bajjako content baba balekedde ddala mu bulabe obutagambika. Katumale okulaba ebigambo bya Hadijja byamuwadde nga emmere eyaleero ey'obwongo era amugambye nti akatambi kano akaplaying nga buli lunaku akaddiŋŋanenga. Emirundi mingi YouTube mukutu buli omu gwe yali baddala banga ogw'okubalaata naye gujjeyo abantu bangi nnyo ng'era bw'olaba TikTok bwefubye okulabika nti ejjayo era emakinga abantu bangi nnyo era nkitwala nti Full figure ebigambo bye yayogera one time one day agenda kutuuka abirye kubanga tukimanyi bulungi nnyo engeri gye yajja okulabika nti avaayo akole erinnya yatrying okuyimba ne kugaana Jennifer Nakangubi yatrying okubeera mu entertainment mu buli ngeri yonna n'okuactinga naye byonna byagaana. Katonda n'amuyamba erinnya n'alikolera ku YouTube era nga nkimanyi bulungi nnyo nti eddaala eryali likutadde waggulu bw'otuukayo waggulu eyo kiba kyabulabe nnyo bw'olikanyuga ne ligwa kubanga waliwo time y'okukkirira. Kati nno ebigambo bya Hadijja katumale okubiraba n'oluvannyuma tujja kubeera nga tuddiŋŋana bankumira atakumira mpeera mbeere bulungi mweraba. Wasimtya oli fine nange ndi fine. Mbadde nga ndaba abantu nga bantaaginga mu posts za Full figure naye nze sikolera ku peesi y'abantu kolera ku peesi yange. Full figure njagala obubaka buno obutereke mu ssimu yo sigina kukolera live kubejja kuvaayo. Njagala obubaka buno obuteeke mu ssimu yo nga buli kiro obulabako okitegeera oyiga okwesonyiwa abantu. Ekisookera ddala Abannayuganda njagala obategeeza n'abagobera HK Media nti Full figure videos ze ne content gwayita content ku channel yange nzidelitinze lwakumanyira CEO Jennifer Ndozalevo ogiraba videos zo nzijjayo ku channel yange nzidelitize nzisimudde nzisimudde ku YouTube yange lwakumanyira CEO. Full figure leeta obudagaladagala n'oleeta obummonde n'olanga ow'omuceere n'olanga ow'obuzigo n'ozunga n'otuzigo n'ozunga n'otuzizi olangira ku channel yange ku channel zaffe si bwe kiri ate nodda ku ba YouTubers n'obavuma kitegeeza tofumiitiriza ajamisi yakuwa akatabo okasome ofumiitirize naye akatabo otambula butambuzi nako wekubya nako bifaananyi olw'okuba oyagala omugagga akulabe nti Jennifer ali mu katabo
aina akatabo nangira akatabo nedda akatabo bakakuwa okasome ofumitirize. Kati mukyala yeyita Katonda wa content njagala okukujjukiza nti videos zo nzisimudde ku YouTube yange lwakumanyira CEO. Full figure eno channel wagisangawo. Ate ngetambula bulungi. Bwe yeyita wakabi olaba kamera ngikutunuzaamu. Kateberezaamu. Abantu babuulira amazima ekikuluma ku channel eyo. Bw'otaki bagambe bonna batonne ensonyiwe nja kujja wano nekibagambe. Nali nkola n'eyisima ng'olina busungu. Kola nekaye owulira obusungu. Buli gwe nkola naye oba owulira obusungu. Kati you can't stand the fact nti Kuruthumu akikuba ku channel. Ozze wanaleno ku live otandise twafiiriddwa nno kyo kisinga okunnuma. Ozze ku live weeyogeza ebintu ebitasaanira ku level gy'otuuseeko Jennifer. Okyalina amanyi agatula mu live n'oyogera ebigambo bwe bityo. Ku level gy'otuuseeko. Ate ku live okubeerako abantu abakusulira. Yoyo mama flower, yoyo auntie, yoyo full figure. Nolowooza ndowooza oli maama wansi yonna. Mukwano nze toli maama wange. Ekyokulala eno channel sigwe wagikola. Ne bwe najja e Uganda nakusinkana luvannyuma nga wayiseewo n'emyezi nga n'omugenzi channel agituddeko emyezi 4. Okitegeera? So njagala okutegeeza mukwano tieno channel si ya kitaawo. Nawe channel ekuliisa. Ogirangirako n'olanga ebintu by'abantu. Ate n'otusaba obulango nitubukusindikira. Sindikira akalango ka maama gundi. Sindikira akalango ka jjajja gundi. Bannange Jennifer. Eno YouTube ogiyita ya kitaawo oba ogiyita ya maamawo. Toddamu mukwano okummanyira. Nkoze n'amaanyi okulaba nga nfuuka kyendi nga naawe bw'ogamba nti toyagala muntu akumanyiira. Toddamu okummanyira. Video zo nzijayo ku channel yange njagala ndabe mu Uganda muno. Bw'oba toli ku channel. Njagala mu Uganda ndabe bw'oba toli ku channel. Oba tebeerawo. Mbwera nojja n'enkuwa transport mukwano Jennifer. Njagala nkutereezeemu na kino. Yegwa afuna transport ewa Haji Sula. Kubanga gwotambuza bigere okuva wali eri ekibuye okutuuka ku bondi y'omugagga. So omugagga mpa ssente z'amafuta kuba nzigira mu mmotoka yange. Okitegeera so toddamu kulimba bantu. Manyira baneena abatakumanya batakutuuka nga kaba kulaba mu videos zange. Naye nze Kigozi atuula w'otuula. Toddamu kummanyiira. Jennifer wane Kampala ekitiibwa tukiwa kyewadde. Woba tewewa kitiibwa abantu bagenda kuwa kitiibwa. Mirundi emeka gy'ondaba nga akolera video. Really kiswaza. Kiswaza nnyo. Naye bakuwa katabo kasome ofumintirize. Naye tofumintiriza katabo olebe tabulebe sinako wekubya nako bifaananyi. Olina YouTube channel vuma ba YouTuber. Kwasobola okutuula n'otajjayo katabo ka Hadijja ak'okufumintiriza. Okaina Ojina. Naye aji abantu wabagambako nti naakusasula. Kuba YouTuber bonna olina kuba wali otutewa Ajamisi. Simanyanga abantu obalimba nti gwe wantwala ewa Misi. Nyinza okuba ndi wano nga simanyi. Mukwano neetwalayo. Alhamdulillah nze Haji namusinkana. Naye ne ba YouTubers abatono be watwalayo 2 3. Wabakuumira ku mulyango. Tuyagala balabe mugagga. Ne bakuwa ssente zaabwe n'ozikuba mu kishoti kino ky'oyambala okola akabina. N'obawo emitwalo 2. Jennifer nze siri kweyo level. Nze siri kweyo level. Kati nno munnange video zo nzisangudde ku channel yange. Njagala tulabe ba channel yo tegenda kubeerawo. Nga toliiko. Wabula kugamba ekigambo kimu nga sinava wano. Toddamu kumpisa mukamwa ako kuba nze sikuyisangako mukamwa. Toddanga mukunjogerako bigambo bya swakaba. Manyira bano boolaba bano abakulaba batakutukangako so siize. Kuba ku level gy'otuuseeko watuukako ne wa president situukangayo. Naye teweewa kitiibwa mukwano.